kati ba members of TikTok fans ndi wano ne Madam Didi. Yeah. Sawa eno kati. Etuntu lya leero. Kati Didi agenda kukolera kyao. Kati Didi Madam Didi ono agenda kwambaza Madam Asiya. Yeah, mugendo kumwambaza. Yeah. Okay. Mugendo kumwambaza Madam Asiya. Era yetegese kumwambaza Madam Didi ono. Kulingeri yona ina mumalirivu okumwambaza. Amina. Yeah, era mwagala nnyo. Kale. Ekuva leero. Nabo munjagala nnyo. Mukama abongere omukisa. Naye nze siri beautiful nga togambye Uganda. But you wonder so much, my dear, because you are so beautiful. Yeah. Not like a bird. Not like a bird. So you are looking very smart. So you are beautiful woman. Okay. You are very beautiful. Like a what? I'm beautiful like what? I think so. Like you are beautiful like a sun. Like a sun, you are beautiful like a sun. Okay. Asiya twasunza okulaba ku mukolo. Tujenga tuambadde tutya. Gomesi. Yeah. Gomesi zokka twagala wa kiteeteeyi. Gwe wekka inoba mu kiteeteeyi. Nona yambale gondi aki. Suti mpya. Sinkadde. Mpya n'emikwano gye njiyise. Naye tagimanyi. Jijja kumanyi. Ye gw'oli serebu. Banga onawo ogenda kubasima. Didi. Yes. Thank you. Nange ngenda kola ku Chelsea mu wambaze suit ya very smart. Yeah. Tujja kujja kumukolo naye ogenda kunyuma. Mama muyisa tajja sigala. Ya mama ino okujja. Sagala osigale. Tell them some words in English. Tell them goodbye. Okay, bye. Mami kamugambe chum. Mama yagwanzala. Yeah. Wanja. Kugambe mu bulungi mami. Olijja kumbaga ne daddy. Sigenda kubaleka nedda. Mimi nawe bali kwagala mami. Kale Asiya. Come baby. Asiya. Oh my God. Date what you say it in November 41. Yes, West to him, 8.5. West to him, 8.5.